Oluvannyuma lw'okumala ennaku eziwerako mu kkomera nga kigambibwa nti yasalimbira ku ttaka eritali lirye n'amenya amayumba. Ono yalagira okuddayo ku bbalaza Ssabbiiti ejja ayongere okuwera ennemba n'ebimwogerwako. Kyokka kkooti olumuyimbudde n'awera ng'ali wamu ne puliida we Gerald Lukwago nti emisango egimuteekebwako gya bulimba era agenda kuwaabira Ssekinnoomu abazze boogera ng'agamba nti bano bagendera kwonoona erinnya lye. Chairman ayogera n'obbaawo omukyalo oyo naguddewo omusango gwa defamation. Sigala gula mu criminal nga gula mu civil. Wanga criminal case poliisi eri ku side yabo sijja kufuna mu bwenkanya ezire ku civil bakumala myaka emeka ne bajja kulirira ennya lyange bonoonye. Botwala bonna n'abatuuze bange boyagala otwala nti bakonjera lwakataka ffe tetutidde tuliwo okumalira muntu wa bulijjo. Tetujja kusirikanga nga mujooga abantu mututiise n'amakooti. Twali surprise nnyo okulaba incidents ezaagwawo abantu abamu abeeyita nti baagula ettaka ne batandika okuleetamu obuvuyo obw'enjawulo. Gamba ng'obw'emmundu nti abasongamu emmundu ekitaaliwo oba obadde ofollowinganga incidents zonna ez'abantu ku nsi yano client waffe abadde talina mmundu kuva 2013. Lwakataka bw'aba agamba amuwaayiriza kugwa pisito. Reference eya mwaka gwa 2017 December nali nnima yaki yajetya bwe nali mbuga muwayiriza nti yansonga mu pisito. Bantu bameka be nakagamba nti bansonze mu pisito okuva lwe natuuka wano ku Kiwanga. Ebimu ku ebyo bamusibako nti yasonga emmundu mu batuuze saako n'okuba omukazi ku kyalo kino ebintu byeyegaana. Siwali mukazi bwe nali nkubye ebigaye byagamba propaganda. Siwali muntu azza kugamba nti wakubye omukazi n'omukuba n'omumenya okugulu atalina de kasikini kasukulaaki. Ebyo bya propaganda kibi nnyo okola erinnya bannange abalina ku mannya erinnya olikola lisumbuwa naye okulitta bagala ddakikakola ki kulisaanyaawo. Mwami oyo zaali ennaku z'omwezi 13 ogw'omwenda ssaawa zaalinga 5 twali tulima mu bitooke waggulu awo twali tuweebweddwa omwami Ayuba okulimamu nga tusiga bijanjaalo. Omwami oyo ne bajja babiri mu mmotoka enzirugavu. Bwe bajja abaami babiri ne bapaakinga twalimu abantu 3 mu nnimiro. Bwe bapaakinga ne batandika otukuba bifunfu gani yakulagira nga bebambuuza sigwe mukyala Ssentongo nti yenze. Bakimbuza emirundi 3 si yegwe nti yenze. Tudduka tulooza byakusaaga mafunfu guba abo bakutte enkumbi batukanyugira ne batukubira ddala ekyamazima mu kudduka mbeetaasaako n'engwa mu kannya era bwe nagwamu ne bajja ne bannumba we nnali. Kyokka abamu bagamba nti bamuwaayiriza bongedde okumulumiriza era beetegefu okugenda mu kkooti. Kataka talina we yali yeeyanjuddeku wadde ne kwerusi nti ninawo ettaka awo talina kuba lwakataka kazi ne brother. Omuntu ze zizimba migoye gyonna basirikale bakuuma wali netunoyobuuza omuntu ali ku kituufu amagye baganoonya ki. Lwakataka alumiriza nti ezimu ku fayiro ze bamuteekako era ze bamulumiriza nti ayinako emisango zaali za mwaka gwa 2015 kyokka ng'ekiseera ekyo yani mu kkomera e Luzira. 2015 nali mu kkomera mwezi ogwokuna bankwata 2014 mwezi gwa mwenda navaayo 2015 December omusana naguliza ddi era ne badda ne basikaninga wena sayininga statement yaye nga atenze empaaba basikaninga omukono gwange bakuteeka ku ki ku fayiro. Chris Samalimu Semakola ne Robert Kalumba BBS Refina Gamboze.